Weewaawo Seruzi alinda bakimi nti bwe muli bamunneetaaze muli ngogola ate serukalirira mpomiggano aba yeeteekerateekera muzibu gwe bw'olaba akutte enkedi omanya nti olutaba lutuuse kubanga ayinza okuba nga yawuliddeko ku ntamiivu nga eraya kale nno okulawa kw'entamiivu oba okulaya nakwo kubaako obubaka obw'enjawulo kwe kubaguliza eri abatulago. Nze Musisibo Sajofre Munabusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lya Sava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwaalwo Kaluwomesa era asinga okulutambuza olulimi luno Oluganda olwabeene weewaawo okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Ate nga sirinzeka ndine munywanyi mukulu Franka wali nnyo wa M Franka Media. M Franka Media bakukolera bakukubira ebifaananyi ebirungi bakukwatira ne video kwegamba entambi ezirabwako ezituyita endaga bifaananyi noba nga buli kimu kikutambula bulungi. M Franka Media bakuba ebifaananyi ebirungi. M Franka Media nabo webali nnyo okulaba nga buli kintu kitambula bulungi. M Franka Media jekwate gwagala live streaming agala kuba obulango byonna M Franka Media kakati ngoyagala M Franka Media era olukomo ngenda kulukuwa 0784599343 itawo ku 0784599343 ntegezaako nti njagala omukulu oli owa video editing kamera njagala video ya mukolo kwanjula mbaga birthday graduation kyonna kyo kituumye oba kyo kiyita kiyite naye nga ye waali okubanga kola bulungi emirimu ejo naku zina abantu bakola n'ebiraamo mu butambi kolayo video nga ya mulembe nnyo ng'olama tewali wajja kuwakanya kiraamo kyo nga akatambi tukajjeeyo tujjeyo akatambi nga gwe nyini tugamba mubadde mugamba bwe muti mumulaba bwati bwe yayogere nga bakulabira ddala oyogera nga bakulaba oyogera kale nno ebintu ng'ebyo guno omulembe kati mulala nnyo buli kimu kisoboka mulembe gwa .com ebintu ebimu bikolebwa nga bya IT ate ne biyambako okujjawo enkaayana kale nno nibisalawo eggoye omuwabutwali yasalirawo ebubiro basewo ne banya bono ye Musisibo Sajofre Munabusiro nga bulijjo kasimbira kataba naye bawalusimbi Impact Fire Service bo tetuyinza nabo kubeerabira kubanga batuyamba nnyo ku nsonga z'omuliro kutaasa abantu bizimbe byabwe kusaanawo kutaakiriza bulamu kusomesa enkola n'ebyekuusa ku muliro Walusimbi Impact Fire Service balina fire extinguisher balina buli kyakwerinda kyomanyi kamera bazirina balina blanket gye webikanoyita mu muliro n'otaasa obulamu balina kuuma akakulabulanga omuliro gunaakwata ekyo kyonna kigendererwamu kutaasa bulamu bwo baba Walusimbi Impact Fire Service bali mabega wa Akamwesi Shopping Mall luguudo ludde Gayaza banafa abo nno tutambula nabo ate mu ngeri ya butalekana nga Sonko na Kovu. Nenkugamba nti ekitabo ekiyitibwa Olulasange ekyegulireko kitabo kino Olulasange ye kikuyigirize kikubangule kikwogiye kikubangule otegeere olulimi Oluganda n'enkozesa yaalwo eno dictionary ya olulimi Luganda mulimu ebisoko mulimu engero mulimu ebyafaayo ennono n'obulombolombo byonna mu kino Olulasange ye ekiyitibwa Luganda Dictionary Oluganda olwedda Olulasange ye olulimi Oluganda olwedda kakati ate ne wabaawo ekiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 1222 kitabo kinnyonnyola bisoko n'amakulu gaabyo kitabo kya mitwalo 3 osobola kukyefunira ate naawe ne weeyagala nga isesikale buddo oba ne weeyagala okufaananako wamma entulago oba omusanje ogusimattuse bamwetimba bujumbi olwo n'olyoka wamma osigala kimu kusekera mu ttabi lya ngalo ng'omwavu asikidde omugaggo w'abakazi 5 bannange olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3 kitabo kino nakyo osobola
kyegulirako oba n'okigulira abaana bazzemu okusoma mu masomero ag'enjawulo abasomesa aba headmaster ba principal ab'amasomero mbagamba nti ebitabo bino mubigule bibere mu bookshop oba mu libraries ez'ebitabo libraries z'amasomero Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kyawandikibwa omusomesa omukenkufu Munabusiro kino nno kikugirayo ebyafaayo byonna ensi Buganda wagyevudde Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 bino bye 3 olulasanga erwa lwa mitwalo 10 ku 078 599 343 ogiwulidde 078 599 343 kale nze nteredde wano okufaananako ekkuuta mbogo we litereera ku kamogera oba akamogera nga we katereera nako ku kanyomo ndyoke mbalojjere bino ng'ekyeya ky'essana nammwe mmanyi nti nno kati mwateredde dda mufaananyeeko abaloowa ebita nga bateredde ku bansangeka ewabbeeredde ne balabe engeri nabo gye bayinza okuba nga bakambiriza kale kati kansumulule ebyange olwaleero nzize wano ku mukutu gwaffe ogw'Olulasange online TV era bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoose okujja soko subscribing abatulaba nga musinzira mu nsezi enjawulo tubeebaza nnyo mwebale nnyo abatambuza omukutu guno okugumanyisa abalala link eya YouTube channel yaffe eno mwebale abagitambuza mwebale nnyo okugitambuza ate ne mujongerayo eri abantu abalala mwebale nnyo mwebalire ddala abatambuza linki mwebale nnyo ddala abatambuza linki eyo ate linki eyo ne batulaba omukutu ne bagutegeera mutukola bulungi nnyo mwebale kwerekereza kaddata kammwe kemuteekamu mwebale nnyo obusaganda bw'enjogeza n'omukutu guno gufuna amaanyi enjogera gye tusomesaako abatulaba nammwe abatuwulira obuwulizi eyitibwa okinsombedde Kimbagaya yakisombera abalama okinsombedde Kimbagaya yakisombera abalama abamu bagamba nti okansombedde Kimbagaya ke yasombera abalama naye kiri nti okinsombedde Kimbagaya kye yasombera abalama kati abantu ne basigala nga bali mu gwebusami n'emagaza nga tebategedde naye Kimbagaya yogerwako nnyonyi edda kigambibwa nti waliwo ennyonyi emu abantu gye baali beddira ng'eyitibwa Kimbagaya kati ku mulembe gwa Kabaka Ssemakookiro oyo ow'Ekisimbiri Kabaka Ssemakookiro yagenda n'akuba ekibuga kye Ekitende kati bwe yakuba Ekitende ekibuga kiseera kyatuuka ennyonyi neeva n'egwa ku kitikiro kya Kabaka Ssemakookiro nno gwenjogerako nno Kabaka wa 27 mu luseero luno lwe tulimu olwakintu naye abantu nga bw'omanyi Kabaka tatta omusaakiriza yatta bajja ne bamugamba nti Kabaka waategedde ennyonyi eyo bw'egwa ku njuuyo naddala ku kasolya k'ennyumba towona ebeereze kubika nnyini nju eyo mama Ssemakookiro n'alyoka ajuuka n'akalala n'anyiiga n'akomayo kyentegeeza bannange Kabaka tanyiiga akalala bukalazi yakalala n'akalala ne bagamba kati n'empologoma ekaladde jjukira ennyumba ye yali yagituuma erinnya Kiryokyembi linnya lya lugero oluggwayo nti Ekiryokyembi kye Kiryokya n'ennungi naye munnange bwe baamulagula ebigambo ebyo n'agamba kakati nkoze ntya ennyonyi eno evaawa evuddewo ennyonyi eno mundagire gyevudde Kabaka ne bamugamba nti waategedde eva eri mu abalama baali bategeeza abeddira ennyonyi abaali nga ebulama awo kakati Kabaka n'alagira babatabaale balabe engeri y'okubaŋŋangamu babakwate era bangi n'obutaka bwabwe babajjamu nga tebeesikidde nakanyeebwa oba kawande konna ne bagenda Kisense mu ngeri ya nkiki bagenda nkiki bagamba kutwala enkiki takusiibuza wa muliraano kakati nno munnange bwe batyo babajja mu butaka bwabwe era bagenda okwezimuukirizanga abamu bafudde batiddwa naye nga ku maanyi ga Kabaka kubanga yawulira nti ennyonyi evudde bulama ate ennyonyi eyo Kimbagaya nga bwegwa ku nju ebiseera ebyo nga abantu bawanuuza nti nnyini nju eyo aba waakufa kale awo wewaava enjogera egamba nti okinsombedde Kimbagaya yakisombera abalama kale nno enjogera eyo ekozesebwa nnyo ku kintu ekiba kikuleetedde ebizibu oba omuntu ng'akuleetedde
ebizibu oyinza okumugamba no naawe okinsombedde kimbaga yakisombera abalama oba obinsombedde kimbaga yabye yasombera abalama byali bizibu gyali mitawaana eyo yentandikwa naye nga yatandika ku mirembe emikookiro era nga nkunyonyodde ensibuko y'ennyogera eyo ebigambo bino tolina walala wogenda kubijja okujjako omukutu guli gumugoka Olulasange online tv muleete bizinesi zammwe tuzinange ku mukutu guno Olulasange online tv emiwendo mirungi era gisoboka ffe buli we tujja wano okubasomesa tujja kubajjukiza nti bizinesi yo gy'olina eyo simbi erina kukubanga ekuwa buwi naye yeetaagamu ekintu kimu kugiranga giteekemu ekirungo ekyo leeta tukulangire ku miwendo emirungi ddala ate tojja kwejjusa miwendo gisoboka jangu olange naffe business yo girange wano ku Olulasange online tv abantu bagimanye abantu abamu mulina business naye nga ziriyo mu nsokolo abantu tebaziraba zezinziseeyo wagiteekeeyo kakati jangu olange naffe wano ku Olulasange online tv ku miwendo emirungi business yo 8muke oyo kokola amagoba onoge sente nga wamma olinga noge emiyembe oli yagamba mbwe ensimbi zibeera ku miti waliwo omukenkufu omu yagamba nti mbwe ensimbi ziri ku miti naye kale kaneme kufuuka mulumbaganyi ng'empalaata y'embuzi erekerera omutwe nekwata amagulu ndine muganda wange Franka ku kamera wali nnyo okulaba nga lukimu kigenda bulungi abatulaba nga musinziire Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA mwena mwebale nnyo bambi Australia, Switzerland, South Africa, Kenya, Congo, DRC, Sudan, South Sudan, Northern Sudan, yonna gye musinziira abali e Rwanda, abali Tanzania, Mombasa okumwala awo mwebale nnyo kutulaba Olulasange online tv ekyabaweereza abatulaba nga musinziira ku Lulasange ye mwena gye muli gye musinziira mwebale nnyo kale katukomeko wano lwaliro bagamba mukome wano tweyanguye ng'omugenya nakyama nze munabusiro Sava Bosa Musisi nseregganye naye ng'Olulasange ye kitabo kino tokyerabira kya mitwalo 10 tuwandika ekitabo enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba akombadde nkaleseeyo naye kyoleka emabega kye kikusingisa omusango jangu twegatteko ng'owandiika naawe ogenda kukola otya wandika ekyafaayo yingira mu byafaayo ng'owanga erinnya lyo mu kitabo eky'ebyafaayo enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba ekikolebwako ekinatera okufuluma tosuubwa mukisa guno okufulumira mu kitabo kino bakusomeko ng'omuntu yalwanira olulimi abantu kati ku mulembe guno abaagala olulimi abaagala obuwangwa beyolekera mu mirimu ng'egyo jangu otuwe erinnya lyo olabe ate tukunyonyole ku 078 599 343 eyo ya munabusiro eri ku WhatsApp kuba oyitira tekayo obubaka naawe ogambe bugambi nti nange njagala kuteeka linnya lyange mu kitabo ekyo eky'ebyafaayo.